emu olunaku ebimu tuba tubyogeddeko ebimu nga tebabimanyi nga tubirese kati omuntu akutusa omutima omuntu afyenya Bayibuli egamba ekigambo kya Katonda kye kisiba emitima kye kigumya kye kati bwe nkitandikiramu nengena ne mbagulira security alert eri kabejja ojja kuva wano genda ofuwe nkugambye ebiseera ebisinga ebitundu video teacher lumbuye zakola buli video 10 video 8 musibira mu kabokisi kange nga sinze mbyogedde teacher lumbuye nga yabyogedde bale pastor wide teacher lumbuye gwagambye tufudde pastor wowe mama nyaboze pastor wompulira kati ndi kutoyi pastor olaba bwe tuweddewo kati fe kigambo kye kitusibe kye kisibe emitima kubanga omwe wa Mukama ali kunze Mukama antumye okusiba ab'emitima egimenyese abayina ebiwundu okomyawo endiga ze ezabula ezasaasanira ku kasozi ezitali ku musumba ezifuusa omuyiggo eri abaziyiga ezifuusa omunyago ezifuusa ekyokulya eri emisege so kati tumaliriza bino bena ne tugenda mu kigambo kya Katonda Mukama n'atubuulira ekiddako temutya mubere b'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge waliwo abantu abatiisa abantu kuba bwe bafunayo akantu nga bakakyusa abaana be basse e Congo ne bwe wandibadde Uganda bandi basse tebabalimba mbu abaana be basse egindi babasse lwa byabufuzi babasse lwa ttemu lya M23 bulijjo be batematema abantu kati M23 olwagiddu bwe yadduseeyo bali ne basigala nga tebalina gye baddukira era waliwo ababikozeemu nga wanadiwetinze gundi bana abaana bonna babasolwa ebyobufuzi waliwo oguvubuka gundi ogwamyuka emimwa gundi emimwa gimulinga ennyuma w'eggunju mbuno mbuba naye bavubuka bannange tuve mu byobufuzi laba abaana abato babasse bulijjo batematema bannaabwe ne bwe wandibadde Uganda bandi batemyetemye era nammwe abakolera Museveni mukimanye olwo olunaku e Uganda gye luli mu Bayibuli olwo olunaku mweruli twakamala oddusoma wano recently Sulemani nga akuta obuyinza yasooka n'akwata muganda we n'amukola ekyo ekyabadde Kongo n'akwata omukulu w'eddiini n'akwata omukulu w'amagye n'amukola ekyo Bayibuli egamba Katonda n'anyweza obukulembeze bwe n'anyweza n'entebe ya Dawudi n'anyweza namulondo ya Dawudi don't joke tebabalimba tebabaserwa byabufuzi babaserwa bikolobero abo be bamajambere be bakazibwe kazibwo w'eggombe kibibi majambere oyo kisa kya Mukama simanyi kisa kya sitani oyo yakunamira kabaka na Yesu ye kisa kya Mukama amanya gonga leta gwe episode yo njireta sawa yonna bebo be bakubya amasasi bebo be batirimbudde ne Uganda gye bali abo kutirimbula wameyo nvuddeyo so tujja kusembera mu kigambo kya Katonda naye kanyango yangwe tugende mu bye tulino gendamu onakulola lero video njitandise ntya obulambu ng'obusigadde busitandinga ne Morin Skin Care Premium Dental Clinic tuyi asangibwa Kavule Makerere Kavule oyita ku kishebe kya Nupu ne weyongerayo opposite Total Kavule ojja kusanga o Premium Dental Clinic then Morin wonna womufunira osobola wonna mu kanyomero wonna woli munsi yonna asobola okutuusaako products ze jjukira endabikayo kyekitibwa kyo tulina omuzimbi tulinayo kyebyuma tulina afumba ku mikolo tulina plumber urban plumber tulina bobango bagadde jangu owa interior kutekerayo curtain mu nyumba biki byonna ku designing enju nayo wali boyagala jangu tumukuwe akuwe services ezo nawo muwe ku sente bantu banchuka bona tubawagire eyo nga nvuddeyo waliwo ebintu bingi bye nabagamba ntandike nakino abali ku Twitter bo bamaze ddo okukitegeera abayivu manya abayivu be basinga okubeera ku Twitter yo bogerera oluzungu ebintu ebisinga bye bali mufu wano tuba twabiyita mudda nawoninga eggwanga kusema kadde nembagamba nti sema kadde state ye mulese nga baagala okukola elite Bobi Wine anjukira episode ezo ze nakola ku sema kadde yagenze mu nemponinga munamateeka gwe bayita Kiiza oyo gwe basiba mu kooti y'amajali ekitalya ne mugamba oba omanyi oba tomanyi nga bwalabika omubiri gwe ne byakola alabika ali Rio and Royal ne mulabanga naye nga ebiri mu bisenge by'amakolero ga waka ne muwoni nga ne mugamba obanga okimanyi obanga tokimanyi ogenda gwa mu trap y'abasajja kati ne bamukwatira mu kooti y'amajje ne bamuteekayo sema kadde yatugamba tumulonda agenda abanginge table I'm going to bang that table yasoka agenda wa winyi dolonalia ne ngambo omusajja agenda okuyiwa ebyokulya
yali ebyokulya ne bakuli nagikomba bali balina bidisha ebinene bwe biti ngendo okulaba Ssemakadde ngamba Ssemakadde yagenda okubanginga tebo ate ali ne Ssaabalamuzi balya ngendo okulaba nga akomba engalo ngendo okulaba nga akantu ako kanyumiranga ku mpuuta bannangaako supu anti olwadduka ngendo okulaba nga Ssemakadde akomba supu okuva ku nkokola yagenze mu kkomera n'agamba Kiyiza weetondere Muhoozi akusonyiwe yamugambye Muhoozi antumye mwetondere ebintu bigwe nabagamba Ssemakadde supiika ebyo byefuula nga mbunda avuma supiika ne Nakalema be baamuleeta kati ffe abatali bayivu abo twayitawo dda naye kiri ku Twitter oluzungu luli ku Twitter firifiri ali ku Twitter firifiri skwi bayomba mu luzungu anti oh my god you see Ssemakadde fa twavaawo dda kati tuli ku birala fete tudiscussinga wano bintu bitalina makulu mbu baagala okukutulamu mbu ajje ku baloti ng'alina ebiviiri mbu nga ye Rastaman najja nenjogera ku Starbucks nakola episodes nyingi nembabuulira ku petrol stations omwali Starbucks nembabuulira ebintu bingi ku kabano akaali kali mu mafuta nga bazikoze nga zinyirira nnyo ng'olina okuyimirirawo waliwo supermarket waliwo biki waliwo obuwala simanyi olupakinga nga emmotoka bagisiimuula nga bayiwako otuzitsku ng'obuwala gwereeta siri ebinyarwanda mwe munkuba screenshot mwereka mbikomye ebyo ebintu nga basiimuula nga bakola batya mbuna enkyokomewo bwe nabyogera Starbucks batandika ozikyusa ku sipiidi ya yiriyiri nga bakyusa okujjawo erinnya Starbucks n'abagambye amaanyi g'akabano gali mu nzikiza bw'obaleeta mu lujjudde ne oba omaze ekyo kye basinga okutya eyo ye antidoti yaabwe antidoti y'akabano kaleete mu kitangaala bajje mu kizikiza obaleete mu kitangaala obeera omaze baba balina kudduka waliwo Starbucks ezibadde ku Ntebe Road batandise okuzikyusa amannya mujja zijjukira n'Entebbe mu tawuni wabaddewo Starbucks nayo bagikyusizza bakyusa kkala ne bakyusa erinnya waliwo Starbucks ekiboga wabaddewo bbiri emu bagikyusa ate era zombi bagenda zikyusa waliwo Starbucks ennene eri nkoowe ebadde ennene nnyo ng'enyirira bagikyusizza waliwo Starbucks ey'oku Kyennabweru nayo bagikyusizza si kyekyo baziwadde amannya ga njawulo naye ng'ebikolwa bye bimu era nga bakama baabwe be bamu so eyo ye yenkoowe ogiraba nga bwe bagikyusizza eyo yenkoowe eyo every day I need a brood of Jesus every day I need a brood of Jesus because he is good every day I need a brood of Jesus nze soogera bintu bye simanyi bw'olaba nkugambye ekintu information tusooka gye kennenya kati genda mu bitundu byenjogedde oba Starbucks tebatandise okuzikyusa abanyarwanda be bali mu bizinesi y'amafuta ne bizinesi ya gas naddala kati oyongereyo eyo nayo nvuddeyo essimu ya Honorable Ssegirinya ne peegi ye byaweereddwayo mu mikono gy'Amajambula peegi eri mu mikono gya NRM kati bw'oba omanyi obadde oyogera ne Honorable Ssegirinya blocking enamba ye bw'oba omanyi olina ekintu kyonna ky'obadde oyogera ne Ssegirinya blocking enamba ye essimu ye Nsereko yagituusizza dda mu mikono gy'Abajambula mutegedde bulungi essimu ya Honorable Ssegirinya eri mu mikono gy'Abajambula ne peegi ye kubanga ba Museveni baagala nnyo following peegi ye eri mu mikono gya Bajambula ba gavumenti kakati ebisigadde tugenda bigenda mu mbadde mbibawa mu secretariat mubiraba ku nsonga za Ssegirinya n'olwaliro tulabye tugenda okuyogerako ebya famire ye n'ebirala byonna
nabagambye bagenda kuleeta omuntu ali independent gwe bagenda okulangira mu kifo kya Segirinya. Bakandidenti ababiri be mwakalabako okuli abadde omuyambi wa Segirinya oyo simanyi Luswata simanyi Luswa kato simanyi biki ne Mukasegirinya eyayogedde oluzungu lulinga olwange neba nemwe nsobola okwogera oluzungu lwakuba mmwe omuntu isatiisa bino ebintu mulekerawo kuntiisatiisa njogere ku luzungu mu maaso awo wetulaga kubanga omukazi ayogedde oluzungu aba babiri Mpuuga yali emabega ku babiri kwe bagenda okulangirira omu muteeke waaga gavumenti ne Mpuuga bali mabega w'aba babiri bagenda kuleeta bakandidati bagenda kuleeta abo babiri baleete NRM n'ebibiina ebirala bireete balangirire kuba n'abaabwe ekirungi nabibagambye eyo nvuddeyo. Njagala okwebaza Katonda ku video ya leero mu kigambo kya Katonda njagala wano wabeerewo abasajja ba Katonda mubeereeko wano kuba mwena muli wano. Pastor Serwadda yagenda n'akyaza omwami gwe bayita Alex Mukulu. Namubuuza Alex, Uganda tulina kizibu ki? Lwaki tetukula? Namugamba ekizibu kwe kubeera ne driver atamanyi gye tulaga. Mujjukira kantu ako mubeerewo ku programu ya leero mu session y'eki wali mu kigambo. Okay. Ab'omulembe guno muyina okwawukana ku mirembe gyonna egiyise. Temukkiriza kubabonyabonyanga muli suffocated. At least ekyokwogera bye tuyitamu tukyo ekyo kyo tukikole 100%. Tukikoze naye tukikolere ddala. Buli anaasirikira ebikolobero n'ebibi ebigenda mu maaso. Buli anaabisirikira. Ojja kubona abona wekka era kikubeereko. Njagala kwebaza Mukama. Abologana Mukama yebaziwe. Nebaza Mukama kubanga Museveni abonyabonyeza bannaddiini n'abamalamu akajenjegula akazinya atanywedde. Njagala abitte, njagala anogole binnaddiini ebyo ebibadde naye abitta abimalewo. Ne bw'abitta olunaku lumu n'abitta n'abimalawo. Bamanye ebikolobero, babakozeeko ebikolobero, bali basinika businisi binnyo. Najja wano nenjogera ku ekintu ekyatta omwana Gideon Mulinde. Gideon Mulinde mutabani wa Pastor Mulinde. Nenkyogera nengamba bannange Gideon ya government ya Muse. Batekawo ebibozi byonna nakalema nagamba oyo mwana wange tugenda kunoonyereza simanyi waliwo simanyi abamukoze ki simanyi wange nembagamba babalimba Gideon bamuwa butwange ensonga za lusozi. Olusozi olw'Esseguku Prayer Mountain genda yolabe oba ekkanisa ekyaluli mu control. Olusozi lwatwaliddwa bali balwawuzaako ne batekako amagye ne bagenda nga bamunyiga kati n'okugendayo okusaba management yakyuse n'okugendayo okusaba olina kusasula ssente eri ku mulyango wa Semba kogamba mu ngeri ennyangu baaganye okuddamu okusabirayo osasula ssente empitirivu nnyo kubanga baagala babalemese bajjewo akasente okutuuka lwe munaakoowa n'ogamba ye bannaaye ŋŋendayo okusabirayo biki lwaki nsasulira okusaba kati abagamba agambu nno twogere ebyekisiru tulimba tulina propaganda kati baagala nze mpite wano njogere nze nzata kya gavumenti Mulinde n'abaweereza beewa Mulinde njagala mbabuuze nze sitya Museveni nange mutya ey'ensonga y'olusozi sijja jjogera gwe lwaki ogitya oli international otambudde amawanga oyina emikwano oyina eddoboozi mbu Mukama simanyi akutuma simanyi mbu n'ogenda wa simanyi n'akutuma n'ogenda mbu Mukama akutuma simanyi Singapore n'akutuma simanyi Beijing Pyongyang swing simanyi akutuma swing amawanga gonna gakutumye mu Uganda takutumayo temukuba ku simu yange Mukama akutume China Uganda nga tosobola kwogera Museveni twala olusozi olwo Museveni twala olusozi nze waliwo ebintu ebimu byempagira Museveni nga tandise okuta abannaddiini gwempagira Museveni nga atwala olusozi kasana mpako kapoloti awo katano ku 10 nange nenzimbe Seguku banaye tugende Pastor Wile Seguku awo nga nange ndi Seguku ku lusozi awo mpagira Museveni Museveni agenda kujja w'ekkanisa ateekewo essabo
Okimanyi Janet Museveni yatuuza abasumba n'abagamba bannange ekyamazima mu nnyambe ku musajja. Omusajja alina essabo ng'agamba abasumba weewaawo serwadde njagala weegaano ba Janet teyakubuulira n'akugamba bannange musabe nnyo mu State House mulimu wano nnyinamu essabo naye omusajja antwala mu ssabo tusamira okufa obufi. Okakasa abasumba mu temukimanyi lwere Janet takugambangako ku ssabo lye balina mu State House. Bali njagala Museveni antemulira abanaddiini mwe mwagala nze mbyogere nze sitya Museveni. Wamagwe Museveni gutegekera yawo katano ku 10 ku lusozi Seguku tulutwale babiri nze naawe. Nabagamba omusajja asso omwana ne mbabuulira ensonga ng'erina munda nga tewali agimanyi. Olusozi lwe lwattisa Gideon Mulinde. Bamutegekera n'okusaba mbunga ye musinzo omukulu mbunga Natasha nga ya hosti simanyo ani ye visit simanyo oli ye visitor oli ye hosti simanyi chief worship mudangamu tubadde tukyalyawo mujjukira episodes ze nabakoleranga ezaali ez'ebukalango mumanyi nti abafaaza aba bano babatwala kodda aba bano batwala dda bukalango Magembe Museveni okimanyi mumanyi nti Museveni yakolagana ne Magembe okutamukajanga. Museveni nayagala okuba wo bomu ne mulemesa bomu mujjukire bisale na mulemesa bomu ze yayagala okuba ebukalango. Kati mumanyi Magembe bwali omanyi kyanjo. Neba naye Museveni bwomala omuyambako okutta banno nga naawe akutta oddangamu. Kye baakola faaza Magembe ali eri kati ayogeranga Magembe ayogeranga kyanjo. Yeverede I need a brood of she say. Nimwe lwaki tumuleka bintu bye. Yeverede olwokuba waliyo pressure abantu nga babuuza Magembe bamuwubutwa. Kati olwokuba waliyo ennyonta y'okumulabako abakristaayo temumanyi kigenda mu maaso aba bano bababuutikira bamulese juzi simanyi ku lusooka. Omuntu n'atuula munda mu mmotoka n'amuwanirira n'amukwata bw'ati n'amusitula mu ggulu musajja wattu n'alwana n'ebigambo mumulabeko musigale nga mukyaliwo aba bano babatwalako bukalango mwatta mukajanga ne munogolo omusimbi everede uliro mugano laba Magembe laba faaza bamukirina mu mmotoka tiyavudde mulaba laba laba bwalwana n'okwogera emba tezikyasituka bagalizo omulungi ogw'emikisa akasulendeze engalo n'akalulu owulidde omunyarwanda Magembe naddayo muddangamu nedda muddangamu owulidde omubano owulira Kajubi Banyarwanda be bajjuddewo laba faaza laba kyanjo pati eri mu mmotoka wali wa musitudde amukwatiridde tasobola kuyimirira bamujja na ku kitanda bamujja ku kitanda omuleeta kubanga abakristaayo bagire bamulabeko mwe musirikidde ebikolobero bya Museveni firiza hiti akaruru ulira omubano mugende bukalango musabe tewali wano mutima kutonya musayi nga be basirika tewali oyo faaza simanyi Magembe na Museveni ani mukulu kubombi ani mukulu ya Museveni ngayogera ebigambo nebyatuka Magembe ye olunaku lumu nali mu benzi nga nyina kye ngamba His Excellency Kyagulanyi n'angamba buli muntu ajja kukungula kye yasiga
every day I need a brood of Jesus. Bawa mukaja ngo obutuwa ne yebaka yagenda osukukanga mufu. Ebyo ebiseera nali nkola ku New Vision. Program gye yakolanga ku Bukedde. Namulabanga live ku New Vision. Era waliwo bwe mujjukire nnyo ebiseera ebyo waliwo omuwala gwe baali bayita simanyi Sineke biki eyatambulanga n'omusota. Twasisinkanaawo ffe twali tufuluma nga gundi yaffe ewedde nga tudda waka tusisinkanaawo ku reception. Faza Magembe nga gundi faza Kajanga nga alinze gundi programu yenge dakaawo ngegenda kugira noyo omuwala Sineke biki. We nalabira ne nabbi omukazi ne tumugamba nabbi omukazi jamwe nga totulabe oba oyina obugere bw'embuzi. Nabbi omukazi nga gwe nabbi omukazi batugamba ebiseera ebyo nga waliwo gundi muri Katumba nga tuvuga supidi mbo semanye mbu nabbi omukazi afuuka puse semanye mbuno muyamula ne mugamba jamwe ngatto yali alina engatto zinongeza winter ngazamba neziko ne mugamba soko jamwe nga totulabe oba oyina obugere bw'embuzi. Genda obuzo abaana ku New Vision bakyakijjukira. Nze tebannimba. Kati Faza Magembe wuyo Abanyarwanda baba tuteko bukarango. Abanyarwanda baba tuteko Prayer Mountain. Mukanya kusaba banadini musirise. Musabeni kasito mpaka 5 ku 10 bukarango. No mpaka 5 ku 10 esebuku. Twala yo yonna. Zatano ku 10 mara nze bannange nze banayisi yagala bingi. Sagala bingi. Gwe kasita nfuna esebuku ngomaze. Antu tubagamba temuwulira. Misango Mbubesije bamwongeddeko kapiteni kati aliko munnamaje bali bonna mu Kaguli ne munnamaje kubanga ekirungo kya Masakaruwa kiganyo vayo obulungi kati bamwongeddeko munnamaje Mbuba na Uganda bati bagambe Besije mutufu alina abamaje Besije mutekeke erweru Museveni sengo okola ebintu ebyo ngombuzizaako obadde omutekako erweru ne Katumba Wamala fenna ne tuyika ku saidi ya Besije kakaputeni tekamala kwata bajeno 16 obateke ku Besije obateke mu Kaguli ti babadde bali amwe ensolukwe ojja kubutu mazi kakaputeni kamubwe kati Besije kano mu government mu UPDF akolaga nayo ne kakaputeni kamu nganze nyine enkambi zonna yali na kakaputeni kamu ekyo tekimala kwesiga Besije akyabulamu Museveni bobanga ngozanye ebintu nkubirako tuogere nkubulira ebintu ebyokukola Besije kano bwaba inayo kakaputeni kamu nga koyinzo okusiba naye kamu wewa mwemba buli Museveni namala nkwatako kati wano Museveni nankwatako muyinzo okulaba barracks wewa muyinzo okulaba omuliro mu barracks wewa mbuya matching ya military SFC Kachiri Mbarara Makenke eyo Makenke mujjukira we najibalaga yonna paka manju mujjukira akatambi ka Makenke na yaba abakano Besije inayo kakaputeni kamuko ka Besije you're not fit go and retire ngabo wa retire linga amaje luli ngocha alina muvubuka retire politics kakaputeni kamute kamala umulafu abalina zibala kisituogere tunyonyola abantu ebintu tubulire ensi tukole bye tukola kano ina kakaputeni kamu sina kajeno ngaze nyina jeno erweru nyina jeno Katumba Wamala nyina jeno neba naye nyina jeno David Muhozi nyina Katunji nyina Zache nyina Birungi nyina Doni Nabasa inze civilian go ina kapiteni kamumbu tukwesige Besije go sinzo okutuza gundi struggle ngatetambula echa Masakaruwa kyaganye kati balese kapiteni kamu bwekati mutubuze nga ku bintu bino tubayambeko kibulamu tugenze mu politics wamma bana Uganda bebuuza naye ate Museveni anonye ekye Dubai atenga ne wiki enejja His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Dubai abiriyo naye His Excellency Kyagulanyi nga talina kuba muntu yenna mu Uganda yasoka kuba Museveni kyovula bakati asindikayo obubwabwe ekyo kye mwalabye Masaka ku mpuuga mwakirabye Masaka Mukama yabawadde nga kituuse butuusi ku mpuuga ekyo ekyagala kwefaananyiriza ekyo Kyagulanyi Ssentamu yakikola Besije ne Museveni mu Arua
ne kuvaako obusungu bw'okutta Kawuma. Yatuuka bw'ati ne bava ku laale y'NRM n'eya FDC ne badduka ne bagenda Kyagulanyi gyali. Museveni n'asigala n'aba-SFC. Besigye n'asigala waawo n'abategesi ba ttenti. N'abagamba musirike we bunaazibira, omwana oyo mumuleke naye we bunaazibira. Mugenda kulaba ebiddirako nga Besigye yamala kukwata ssimu. Museveni yamukubira n'amubuuza gwe nawe wo bagenze nti nsigadde nzekka. Oba nze nzijeeyo nti tojja kubanga bw'ojja bajja tumanya. N'abuuza naye tukulikinga nze nange ne wange bonna bagenze. N'amugamba nedda kati akawungeezi likabwe tuba tuva wano tuleka tumusse. Besigye n'agamba abantu kulaale n'abagamba mumuleke we bunaazibira. Era bwe byabwatuka amasasi bwe gaabwatuka abagamba temutya gwe bakuba mumanyi. Buuza abantu b'omwaluwa bajja kubuulira. Ono mpuga agwa mu mbi ezitali zize. Kati oba Museveni agenda kuyimba Dubai ayimbe. Oba agenda kukola kye Dubai. Museveni byonna byayagala. Museveni ayagala kuwasa mama wa Segirinya muzalemu abaana. Muzaala abaana ffe tetubalinaako buzibu. Panna. Kati ekyo nekyo kibe naye bannayuganda muyine. Bane Pastor Soko lindeko lwaki anonye yamanyi. Bye mulabye Masaka mulaba ka version akatono akakiri ekinene ekyali mu Arua. Babadde bakyeyimbya awo ejjinja awo. Babadde bakyeyimbya awo. Awo kulumbe waliwo omusajja omu omukulu agambye abaziise Segirinya mwakoze bubi. Mwabadde mulina kuziika mpuuga. Wakiri omulambo gwa Segirinya ne gusigala ku ngulu nga muziise mpuuga kuba ate ye musibu. Ebadda. Ekyo kyennyini babadde bakyeyogeza abantu ne badduka ne bagenda kiki bane president yaze mpuuga n'agamba. Kati gwe wulira bye. Waliwo ekintu ekiri mu Uganda bagezaako okutuzibikira tuleme okwogera amazima mu ebyo bye tuyitamu ne bye tuyiseemu nti gavumenti yetta abantu gavumenti ye yasse Segirinya. Segirinya abadde mulamu ng'ayogera nti abasajja baatutokyali ng'abasajja baatukuba abasajja bankola bwe bati Segirinya kye munenyaako kiri eki. Senga nze nali Segirinya ne bankola bwe batyo mu bifo by'ekyama. Weewaawo nandize ku fulo ya Parliament ne nnyambulamu empale nandaweya ne njambula. Nenjoka newenjula erudda nenkiteka ku Hansard nti abasajja bankulukunya ebitundu by'ekyama. Musajja watu bwe yava mu komera twamulabanga kuyambala kanzu akutamyemu akunamirizaamu bwati abiijira bwati kofe Segirinya kiki ni stop date kiki nze bwetyo bannange kubanga kakati nkoma weka wempe tulina okukyusa style. Kumbe musajja watu ali ku muliro. Weewaawo ku fulo ya Parliament kwe nandibitadde. Mpuuga atugamba nti abadde alambuulirira nnyo omugenzi. Tannatubuulira ku Tocha omugenzi ze yayogerako. Kuba omugenzi yayogera n'alaga n'ebigere mu ntobo ng'abiraga omulamuzi. Mpuuga tayogera ku Tocha lwaki? Mpuuga asooka ajja atubulire ku Tocha yali ku Segirinya naye agyogereko. Bakola bwe bati. Gurupu gye mulaba eri mu kuwolereza Museveni ku ky'okutta Segirinya. Be bali mu ssaga z'okutta bannayuganda nga babikkirira. Ngenda bajjukizako bujjukiza emirambo egimu egirimu amannya ago. Supiika Amongi yatta Oulanyah. Yeah, very day. I need a brood of Jesus. Twali mukuziika Oulanyah. Weewaawo nandi eyambulidde ku fulo ya Parliament weewaawo mu Mukama waffe Yesu gwe n'osaana. We have been telling Ugandans that we should be serious about the death of our brother. And many people were ignoring us. When I was talking on the floor of Parliament, I told them, you have to be serious about the death of our brother. What we have seen happening now, where the wind came from nowhere. The wind came and blew
It came straight to where Jacob, the body of Jacob Olanya has been laid to. The wind came with its own strength and moved majestically. This is a sign that a great person, a hero, today is a hero. Jacob is a hero. And therefore, oyo tata Olanya ayogera. Jacob kumio yat. Bamwe tolodde omukakanya era nga babadde bagala obikola. Woto yawo yeo babal ko pikwanyo yat. Awora dong utero ako dyan. At indunggon. Ako gire ko nga tumiyo yan. Muride. I am not mourning in vain. I want to state clearly. Jacob was poisoned. Owulidde. He told me. And he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. I have learned that a certain lady is meddling with Jacob's estate, tampering and hiding documents. You are the one in charge of laws in Uganda. I want you to safeguard Jacob's estate from meddlers. These matters of Uganda require now the truth, the whole truth, and nothing but the truth. But not just about Jacob, but the whole of Uganda. Let us think bigger. Speaker n'asamirira mu parliament omwo. N'asamirira mu parliament omwo. Nga bamaze zikolanya. Olwalero n'entaana y'Olanya erike mundu. Mujjukira bwe nakola episodes ez'okuziikula abafu Museveni babadde atta. N'ayongera amagye w'Olanya. N'ayongera amagye ku ntaana ya Kasirye Gwanga. Mujjukira episodes ze nakola nga twagala okumwabya tulaga abantu nti bye twogera bituufu. Twali tetugenda gendayo. Naye twagamba tuwadde ennaku tujja kubira abantu b'Olanya baali bali awo ng'entaana bagyongeddeko. Ne bongera abasirikale ku ntaana emisana n'ekiro. N'olwaleero entaana y'Olanya ekuumibwa. Era abantu b'Olanya ne bankula ne baŋŋamba mwana gwe weebale kituufu kye wayogedde omusajja yatta Olanya. Uganda tetulina security. Naye bakulaga entaana y'Olanya erina security emisana n'ekiro. Entaana ya Kasirye Gwanga eriko abasirikale emisana n'ekiro n'emmundu ekola ki? Zikola ki emmundu ezo? Kana akazannyo babadde bakakola nga bulijjo okutta abantu ne badayivatinga n'obuyambi ne ssente Ssegirinya yennyini yabizize. Maama waali awo yenna gwe maama wa Ssegirinya gwe ate ogenda olunaku lugenda ku kyo jatubulira ekituufu ekyaliwo bako kateko osirike. Nebanda omugenzi Nebanda omugenzi Nyakirima omugenzi Katolo Bwama omugenzi Nabageesera abo bonna benkugambye mulimu erinnya lya Nsereko. Nsereko Muhammad owa Kampala Central ye yatta Nabageesera omukyalo omweru eyali mu struggle eno yaliwo NRM nadda mu People Power. Nabageesera Nsereko ye yamuwa obutwa. Amawulire nga gakafuluma nti Nyakirima afudde. Nsereko yali abimanyi. Museveni yatuma Nsereko e Dubai ng'omulambo guli Dubai. Nsereko ye yagenda okukyankalanya postmortem report. Museveni yatuma Nsereko yali yeyita opposition yali yeyita simanyi lebo MP nganga simanyi takolagana na Museveni njagala dayo binoonyereze. Nsereko ye yaluna postmortem report gwe bagiwa okugi nesobola okubula kubanga ye Dubai yali riyo. Gendo kinoonyereze bw'osanga si kituufu nve ku internet. Nsereko bw'aba si yalina Mukanya Kayirima nga si ye yamuwasa olw'omusimbi omungi gwe yakozesa ng'alaga mbu nababeereddewo n'amukwana. Nsereko bw'aba si yebba wa Mukanya Kayirima nve ku internet. Museveni abadde atta abantu ng'akozesa ba Nsereko
nabakolera wano episodes za Museveni bwawa bannabyabufuzi aba obutwa nga yalina antidote nga Nsereko ya negotiatinga okufuna antidote nembabulya ku katolubwama era mulumbe ne boogera Nsereko n'agamba yamutwale wasali musale era nayogera nti yamusitula n'amutwala mu state house ne kusegirinya bwe gubadde Nsereko ya negotiatinga okole bye baagala bakuwe antidote video ezo gyeziri wewawo era kati be basituse okugamba nti ffe babi olw'okuba twaganye ttiimu yaabwe okusanitayizinga ffe twaleese Uganda empya siyole ya Uganda empya gwobba enkoko n'ogirya n'oziika ebyoya by'enkoko oba tonnatuuka waka ng'ebyoya mu ttaka bivuddeyo nga bizze ku ngulu okimanyi nti tebaziika byoya bya nkoko genda obba enkoko ogirye oziika ebyoya bajja kujja okunoonyereza ebyoya bajja bisanga we wabiziise nga biri ku ngulu Segirinya aganye Oranya senga yali aliko abantu ng'aba Nuupu Oranya yali ajja kikola Oranya ekyagaana bonna baaliwo bonna era taata w'omwana ye yayogera omwana wange mwasse mutte mwamuwa obutwa Segirinya kyabalumya bulumi nti bali exposed kati njagala mbabuuze oba batusalira omusango nti nno abaabadde ewaka awaabadde olumbe nti nno ffe twabadde abakyamu kati senga ffe twabadde ku kasaawe ne bumulekwa bubiri obutali bwo bumulekwa busatu senga ffe twabadde ku kasaawe nga bo be bali ewaka bannange twandiyogedde ki bagashumba bonna bali mu kuwagira mpuuga kubanga ye gurupu ebadde etta abasajja bani bagashumba gashumba amanyi enfo ya Tamale Mirundi Juzi Tamale Mirundi yali amunyiga bolozi nagenda kutana na muganda wange Mirundi wandindese muganda wange Mirundi wagenda wumula mirembe omusawo ye yali atumyeyo yakola emikolo bamugamba genda kuntana we ogambe Mirundi akuleke byonna bye yakola jali mikolo kwetakuluzako Mirundi nze nkubulide bwoba wakana kubira mukazi we Shira Gashumba akubulide oba si kituufu bagamba mbu ffe twakoze obubifu ababadde wali omulambo ifo mugenzi be yalamira kakati nkiddamu wano bannange senga bukya Katonda n'akireeta famire yange mwebuuzanga ku Nuupu okubabuulira emikolo gyonna egy'okuziika bwe ginaabeera muwulidde n'ebintu byange byonna bye mba nninayo bye nnina ne famire yange ngirekedde Nuupu ebyange tebijja kgenda wa simanyi wani bamuyitaani oyo omusajja oyo gundi bamuyitaani Solicitor General ebyange tebijja kgenda eyo wa simanyi yani jeno oyo agabe byabamulekwa ebyange NUP yeribe afande Katongole ajja bayambako balageeki nti wire tumusimira wano afande Katongole bwana abanga wali oba abe waffe bajja kulagabula zinti wire tumuteeka wano kyekyoka ebisigadde byonna bya NUP mbyogedde ntegeera ne bamulekwa ne bannamwandu bonna mbalekedde kuba basobola okujja olumala okufa bajjanga kinana mu aba abaana si basegirinya byonna birekedde NUP kubanga nyina n'omulago bampadde 40 nyina omulago gwe bampadde embaale kati bannamwandu bonna mbalekedde NUP bino si byakusaaga tewali wa famire yange tewali ate bw'oba oli we NUP kimanye oli we NUP paka kufa tujja kuziika oli abazadde ekyo kibawe ekyokuyiga omuntu ofe mwene UP tuyingirayo fenna kufa kwe kutwawukanya bannagate NUP mukube ebirayiro nze nabakiriza okufa kwe kuli twawukanya koze nze ndi wena nze ebibina NUP NUP mukube ebirayiro ne mubinywerera koze kyo kyabanjagaza ne bagamba mbufe kubanze nasoose okupostinga n'okulaga ekifananyi kya private parts za Honorable Segirinya batuvuma mbu twakoze bubi tetwawadde Honorable kitiibwa tupostinga tulaga tutya ebifo bye ebyekyama ababinyiga n'ababipostinze bo bali ababinyiga bayita bamanyi nti bifo bya Honorable mulyoke mutusinikireko ebinyo abamwasa ensigo bali tebamanyi nti bayasa nsigo ya Honorable ye nebweta chogambe ya Honorable gye batalina kwasa banna Uganda be basize ensigo abalala babalawa ne bakwate jita ne bakulaawa ngoli mukomera
kati fo exposing ffe babi aba bana abatugamba be babadde ba sanitizing ebikolobero bya Museveni waliwo akantu kano muganda wange Pato yakakola byakakoze yalina obufumu ebigambo bino n'abyogera nga tannafa ku mufere ono ku mubbi ono ku mutigimbuzi ono Nyereko Muhammad Kinyomo njagala owuliriza ebigambo bye anti ati ono Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsereko ye yamutta. Uganda bannange. Nsereko ye yamutta. Kiza Shakira n'abagezera hajjati wa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kansuubire nti muli bulungi era banna people power ntwala omukisa guno bagamba nti twongere kukola ki ebiseera ebyo tewaliwo muntu bingi bikyajja bangi bakyajja abakya criticizinga bangi naye agali awamu gegakola ki gegaluma ennyama. Ndabye video ya Mwami Nsereko Muhammad MP Kampala Central ng'ayita offices z'abantu obuntuntu obufulukwa olonga ajerega kamucha kimanyi bulungi nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abadde ng'avangayo n'agamba nti people power kisinde kyavangayo ko n'agamba muna Uganda n'omuntu people power kibiina kya byabufuzi. Of course not. Ate bw'oyita obuntuntu ne NRA yali ejja mu buyinza baali bayeekera. Right now it's the ruling party. Buyamane efuka NRM abatakimanyi. Therefore, stop minimizing, stop criticizing. Fena tumanyi role yo. Gwomulimu gwo omanaginga opposition. Mission yabadde yakusika bantu ba independence ngo batwala babere lining ya NRM. Era gwe mulimu gwo badde okola buli omu akimanyi. And I'm talking this nga nyina n'obukakafu. Honorable Nsereko twali ba flag bearers mu 2016. NRM yali etumye sente ekibiina kye twawangulira flag ezinoonya akalulu ng'omaze okuwangula flag. Okitegeera twasula ku State House ennaku ezi satu bameeya baragadi baaliko bakansalaazi ba MP ba divisions ettaano ezikola Kampala we were all there. Nga lwaki tutuuka ku ekyo twali tuwangudde flag twayita mu bulumi obungi ne tunoonya akalulu ka flag ne tuwangula flag ya NRM because mumanyi bulungi nti NRM balonda akamyufu bakalonda nga wolaba akalulu general elections. Buli member wa NRM avayo n'agamba nze nga Kiza Shakira nsembye gundi abere flag bearer w'ekitundu kyange so tugenda mu kalulu kennyini. Bwe twamala okulonda akalulu ka 2016 akaba flag bearers ba NRM twatuuka okunoonya akalulu ka general elections nga NRM tetuwadde yadde 10 kyeyina okuteeka mu bakandidates baako ne tuteesa nga ba flag bearers tugende tubanje sente ezo pate zeyina otuwa. Twasula ku State House ennaku zaali 3 nga tetulaba President Museveni. Mwami Nsereko watuyitako ekiro n'emisana wali ovuga emmotoka ya maroon n'otugamba President temugenda mulaba leero mujja mulaba nkya. I remember very well by then wajjanga ku mikutu gy'amaradio n'ezi TV n'ovuma President Museveni n'omuyita simanya Wakayima simanya engeri zaakola zitya eyo story gye wayogera. Bagenda mu nsiko simano nali olwa mu lubuto kati akomye wakimye mutwe ng'otegeeza President Museveni. Okitegeera ne tusigala nga tusirise. But that is your role. President Museveni omulaba w'oyagalidde abantu bonna bayayana okulaba President Museveni naye ku bantu alaba President Museveni we baagalidde kwoli ekyo jukira ekisanja kya 2016 Nsereko yali independent yagira ku ssaawa kubanga ye Sekikubo Tinkasiimire baali balebo MP ne Karuhanga ow'entungamo bali bamazaawo kwechanga be bakabi betuyimiriddeko okukyusa gavumenti simanyi be balebo MP babagoba mu parliament Kadaga aganye naye nga ye Nsereko alaba Museveni wayagalidde bafulaga beera tebasobola mulaba. Ekyo ebyo birimu ku byattisa n'abageesera. Nsereko ffe twabadde tutuukiriza ddaame lya mugenzi ng'abeeni UP okufa kwe kutwawukanya. Okitegedde ebyo byogamba mbu tujje kulumberwa Katolu bw'amate yatulamira. Era senga yakyogera ne walabika yakatambi nga atulamira tujja kujja tubajjeko omucere tugulye. Naye kwa tumanyira tujja kujja tuzira omucere gwamwe tufumbe ogwaffe. Abaana bakuumye poliisi ne mundu zaayo. Ate bana Uganda kambabulire kino. NRM Museveni nakugamba weba NRM ekibiina ky'abazadde baffe bwe kiba kikulemye kireke kwate ekibiina kimbe ogenda osinikire ebyo ebinnyo byo okusinga okuleka ekibiina kyaffe ng'okitagudde ng'okiswaziza
go deployinze mundu mmwe mwazo okuwamba omulambo ne gubalema abana ne bagubalemesa ne musigala nga mugamba nti abeni UP bafutu soldiers bawambye omulambo nga mmwe mwalese mundu kati nze ASP mu polisi ya Uganda obondeseewa kitegeeza sikyayinza gamba futu soja wa NUP omubwati sikyasobola mugamba nti va waawo nze ASP nze njogedde ebyo temubyogeramu abaana bawambye omulambo nga mwadiployinze ekyo tokyogera okireka mukikyusa ne mugamba polisi teyabadde na ludda yagenza okukuuma awaka walimu okubaawo chaos tugamba kati ffe ba ASP mutufuulidde ddala abantu abagula obuguzi ennyoto abatalina makulu tetumanyi byakola kwegamba bwe biba bigezo kwegamba twabiyita tukopye kati bwe muganga mwaze ne mundu ne mulemererwa lwaki mwogera ebintu ebyo naye wamama abeni UP kati muleka mbabuulire Museveni yakera ku macha n'akola ejje mu Uganda nga Uganda erina ejje n'akola ejje eri mujjukira Kyagulanyi Center mu yabagambye nti tuli Luweero tuli mu Buyeekera tuli mu Nsiko mujjukira nga yakyogedde ku kitebe n'agamba tuli Bayeekera nze Saabayeekera awo obuyeekera obwaliwo mu kinaana bwakuuma Saabayeekera Museveni nga gavumenti ne bwekola ekya temutuukako obote ya deployinga aina ne yali nyise nyonya beruwera ajoche yo najimalewo teyatuuka ku Saabayeekera nga ali mu Uganda mulimu mundu mulimu amajenga mwali nga bwajja nafuluma kebweru nakomawo Museveni jo twasomye olugendo lwa Musa ne Yoswa bwamalo kikwata waliwo ennambire zaakomawo ezifaanana okubeereza aliwo ku mulembe gwa Musa basomoka Red Sea basomoka Yorodani waliwo ennambire ezikomawo ezifaanagana ezaali mu mulembe guli ezirina mu mulembe guno obuyeekera obwali mu Lugabire nga obote bamuwa abakoleya ba experts ne bava Koleya battalion nejja neyika wano kukuba Saabayeekera obuyeekera bwa Museveni kye bwakola abasajja kati ndo bizeemu ebintu ebyo bizeemu bannayuganda mubagambe ti ebintu bizeemu bannange bizeemu ebintu ebyo bizeemu Saabayeekera mu ggwanga mwali naye mutuukako muganda wange ne bujja ne mundu mmeka kati ebyo ffe abagezi tetubyogera nze nga nze mwogezi wa poliisi e Masaka nabadde ngenda kujja nebaze poliisi njagala okwebaza nnyo poliisi kubanga ekoze ogwayo eriwo okukuuma abantu n'ebintu byabwe abaana ba Nuupu tubadde twasuubidde okubanga wajja bbaawo chaos naye tubakuumye bulungi nabo ne bakuuma empisa ffe tetwagenze kuziika tetwabadde na ludda nemba nga nze nakuumye abaana bali kati abaana ba NUP be bakuumye Museveni oyonoonye NRM naye ekibiina ekyo kyosinikirako ebinnyo bakitaffe bakiyiira omusaayi bw'oba owulira NRM Museveni nakugamba nekugamba Museveni kwata Kyagulanyi oyo ayokya abaana mu paasi mu drone n'ogaana nenzija ne mwesigwa n'entambula nze ne mwesigwa ne tujja ku kitebe naliwo ne tuwaba mu majje ne tubagamba abamajje mutuyambe ku Kyagulanyi mwatya mwamuleka kati biibyo akabadde akatulutu twefuuse empanama akatulutu tukafuuse enjovu nakugamba kwata Kyagulanyi atwokya paasi wagaana Museveni kwata Kyagulanyi kati ne poliisi n'amagye ne SFC balemereddwa kati nze mbuuza Museveni ozaako ki najja ne mwesigwa n'ogaana n'enkomawo n'essaanya netukubuulira twayokya ekibuga tulina emmundu Museveni situka n'ogaana kati tugoyingewa kati katwegatte ku Kyagulanyi abantu bwe bamala okakasa nti Museveni takwatwako mu ggwanga alina amagye ensi yawagira Museveni amaaso ku lutimbe Saabayeekera mu ggwanga mwali amagye ge mwegali gatambula kyere ate gaga Museveni galinga gekweka agono wegali uniform emanyiddwa gatambula kyere misana tuku jamu tabakwata tebalina traffic president wa bwayitawo misana tuku kiro tuku kawungezi tuku kati nze mbuuza Museveni omuntu ayagala okuwaabira Kyagulanyi nga ffe ab'NRM abaako wa Kyagulanyi tumuwaabire wa paapa tokyamusobola gwe tugambe tugende wa paapa kati tulagewa
Banango omukungu Nuwa Kiyimba nsaba kunsonyiwa. Nabadde gamba Kiyimba Freeman. Nuwa Kiyimba banange onsonyiwe Nuwa Kiyimba onsonyiwe. Naye ate nawe wagamba tugoba ku byalo gwe Nuwa Kiyimba nawe gwo mukubo. Naye ebiri ebyabakadama sigwe. Freeman Kiyimba Freeman gwe ngamba kwebyo gwe njo kubbe nyondo ku mutwe. Omeri kale kambeyo. Gwe lwaki ofanaganya amanya n'abatemu. Inze bwe namanya nti erinnya asimu erifuuse problem mu ggwanga navaayo nenzira mulayiti okutaasa erinnya lyange naawe vaayo otaasa eriyo sinze nkutaasiza erinnya lyo Nuwa Kiyimba okola mu Buganda gwe Nuwa Kiyimba olisimanyi Kiyimba Freeman mwenna muli awo mwenna muli bawanvu mwenna muli awo mwenna muli ne mayiga kakati ojja kutwala omusekuzo gwa Kiyimba Freeman tokuba ku simu yange zino entalo z'abakadama ogusajja gwantemako omugambo tulwanira bakadama wamama mebe ne bakulimba waliwo nze lwembula n'olowooza ti ngenze mu kkuta olwo oluyimba kye ndujjukirako mama yakwata taata ettaayi kati nga muzeeyi buli lwabeera ewaka nga lwayimba waliwo nze lwembula n'olowooza nti ngenze mu kkuta agawala ayisiba mu kukyakala maama w'abaana abeera mu kukaza alright wama tugende mu program ebyo biwedde anyway bannayuganda bwe kibanga NUP mwe muve mu nseko bwe kibanga NUP etagambwako mu Uganda nga Kyagulanyi waabwe yatagambwako fenna mbakunga mwenna mwegatte ku NUP nanga nze mbadde nsinga obutayagala kibiina ekyo n'oyo omusajja Kyagulanyi naye kati we bituuse anti tetuliika ayamba bannayuganda bwe bazuula nti tebaliika ayamba gavumenti tekyasobola Museveni beegatta ku Museveni kati ne Museveni atuuse nga takyasobola kutuyamba abaana bajja ne bawaaba misana tuku ku Ministry of Defense bagamba bwe tugenda ku posti buno Kyagulanyi ajja kutunona ku ka posti tebusobola Kyagulanyi tugende ku Ministry of Defense twasooka ne tumunyonnyolera eri kulaije nanyiga nagamba okumanya kati nyize kanteekemu enkofiira ya Maria Mungu omanyi Maria Mungu yalinanga akakofiira ako nga Maria Mungu bwakukima yalinganga anywa kasigala Maria Mungu nga bwakukima owedde bwe yateekamu enkofiira ya Maria Mungu nemmanya tufunye obwenkanya Kyagulanyi bukyanga atoocha paasi leero tumulina nze nawa mwesigwa amagezi tugende wali ne mutwalawo kasaba teekamu enkofiira ya Maria Mungu nemmanya kati Kyagulanyi tumumezze bana n'olwaleero kakati bannayuganda fenna kati tulina kwagala Kyagulanyi ku mpaka polisi mwanonye ebitiibwa byaffe twabitakabanira okubeera SPC kyangu mwatujogesezza abaana ne mulaga ensi nti abo abaana batusinga kakati naffe tutaddewo ebikola NRM tugenda givaamu ne polisi twegatte ku Kyagulanyi kitegeeza yajjo tuyamba abo Museveni olabye okulonda aboogezi abatalina magezi ne mutatuula kuteesa kukola public relations mwe muve mu nkayana z'emirambo mubadde mulina kufuna credit nti mwakuumye abantu n'omulambo gwabwe era nzinga nze mwogezi ngezaako nnyo nange okwekubirako neŋŋamba kyabadde tekikkirizibwa okujja omulambo senga yabadde nanga yabadde ajja bikola tetusobola kukkiriza mulambo okuva mu nnyumba ate gugende mu kisaawe nga lwaki gugenda mu kisaawe twali tulina okugukuumira wano ekyo nakyo kyabalemye bannaye bannayuganda mutandike okutunda kubusi mutandike okulya ku kubusi mbabuulira kubusi zirimu ekintu Yesu ze yagabula eyo nvuddeyo nsereko ossa abantu nsereko yatta Nebanda mu musango gwa Nebanda ogwo nsereko mwali nnyo naye nga yeefuula alwanira kumbe y'omu ku bo mulimu kulisi bali omu nsi mu musango gwa Nebanda omusango gwa Nyekairima mulimu nsereko omusango gwa Katolubwama okufa gwa Katolubwama kulimu nsereko n'abageesera kulimu nsereko neyo nayo nvuddeyo mama wa Segirinya agezezaako naye mama wa Segirinya njagala nkubuuza bannayuganda mwewale nnyo ebbahaasa zigenda bata mama wa Segirinya yali tannaba nakugamba bw'okwatanga ssente za Museveni aba alina kyaguze tebakulimbanga mbw'ojja zitwala oziri osigale nga bw'oli
bwozi kwatanga ye kyabasasudde abeera akimanyi njagala olabe maama wa Segirinya emirundi ebiri nga tannalya nenga alidde awo yali tannalya oyo tannalya oyo maama ategeera omulamu obulungi yoyo maama oyo ye maama atannalya maama wiza kutubahasa oyo maama yali tannalya ng'ayogera ensonga ng'agijja ku mutima. Museveni gw'oyimiridde mu kkubo ly'omwana wange, gw'oyimiridde mu kkubo ly'omwana wange Museveni. Kaakati maama ayogera birala nga baziise eggulu. Leero olunaku enkeera abaana tebalina kye balya, tewali ke bandekedde, tewaliwo yadde ssente, tewaliwo yadde akabuzi, tewaliwo yadde akate, tewaliwo yadde kye balya, tewaliwo yadde. Ezo layini baazimuwadde nazibagambye mbwe ezo ze zijja okwokesa His Excellency Kyagulanyi. Eyo nvuddeyo nja kuddayo edda. Mwabagamba mbunno fe abapostinze ebifaananyi bya Honale fe babi ne mutanenya abaabimukola. Uganda bweto bwe zeetambula. Mpuuga tannayogerako ku Tocha bw'otugamba nti oli mukwano gwa Segirinya nnyo soko jjo tubulire ku Tocha. Dr. Niko yatadde byalina kubanga yayogera ne Segirinya mu ddwaliro. Mpuuga ku kya Tocha gwe Segirinya yagamba ki? Gwe omujjanjabi omukulu. Mpuuga oli Muganda webale nnyo okujjanjaba. Abaganda tulina olugero. Omanyi Mpuuga oli Munyarwanda. Abaganda tugamba alwaza siyasika. Era toteekanga mu mbunno jjanjaba kitaawo nnyo mbunno gwe musika. Jjanjaba taatawo kuba taatawo. Bw'oba jjanjaba taatawo olw'okuba gwagenda okusika simanyi osikire mbwe ebizimbe byawa. Eddaame ligenda okujja ng'alaamidde akaana kale ak'emyaka 3 keekasika akatamanya na bya bulwadde. Kwegamba Mpuuga badde ogendayo nnyo afe otwala ekintu eddaame lyalaamira oli omwana omulala okitegedde. Naye Mpuuga kolaba okwesiba mu Buganda. Abaganda balina politikisi waabwe aviira ddala ku bbeeri bayonka muyonke. Ajjanjaba siyasika. Era teweewaananga mbu simanyi gw'ojjanjabye nnyo simanyi abasajja abakulu edda omusajja yakolanga eddaame lye n'alikwasa abasajja abakulu abanga buli omu tamanyi munne. Olufa bwati bali simanyi bategeka biki simanyi banange nga tetunaziika alina eddaame nga buli omu amanyi mbu nno yalirina. Agenda otuuka okusoma maama ate wire yajjanjaba okuva ekkata ate si yali akolanga essente. Kuba kakati nze ngendo sigala ate omusika wa Katongole. Fandi Katongole yagenze okulaama yagambye mutabani we omutaasembayo Ronald ye musika wowe maama nyabusiike zange zinakola ekkata. Gundi kati Mpuuga byalimu. Lwaki sisikanga ate nze najjanjaba? Muwakanye ebintu ebiri ku butambi gye yayogera mu butambi. Gundi Nsereko yefudda amumanyi nnyo yagambye bambi musajja watto no bambi yabyogera asaaga ffe mweni UP tetusaaga. Mugende musaagire muzendaali muza mwezi zitalina makulu. Mweni ekibiina ekitasaaga ye NUP namye misana. Mama ebeni bwovange magombo otambulanga ngodda magere bakubulira ekiddako. Nze nkubulidde. Tosigala wafande Katongole. Tewaliyo kikyo toli muwalawe.
nze nkubuulidde kino ekibiina ekitubeereddewo paka ne mukufa kye tujja okubeeramu ffe tetujja kivaamu ekiba kibe ate kibalume kibiina ekikuziika mu kitiibwa tugenda mu mwezi mulamba segundi omusajja alemedde mu mawulire muli wano omusaaga kale waliwo ettemu eryabadde e Uganda olunaku lw'eggulo babye abantu 6 amasasi nkyakirondoola sinnagwa mu buufu bwakyo naye wulira bino nawoni nga abantu abakolera gavumenti abakoledde gavumenti nga muli bayinfooma mubadde mu biki bagenda batemula ekyokubiri eyo siyole eryemu ndi mu kugitunuulira ekyokubiri bannayuganda temukkiriza okutemula abantu okwo bitandika bwe bito mubimanyiire bajja kutemula abantu bwe batyo kubanga bali bamanyiiza tuteekwa kivumirira n'okuteeka ebitongole ebyenjawulo muteekwa okuwaabira poliisi abatalabye mawulire ago leka mbayambeko wano abantu 6 bakubiddwa amasasi agabajje mu budde mu kibuga Kampala kawungeezi ka leero abamu bakubiddwa ku ssundiro ly'amafuta erya Total okulinaana Acacia abalala ku Mawanda Road abeerabiddeko n'agabo batubuulidde nti abagenzi bazze bawunderwa abantu abadde mu ngoye eza bulijjo era poliisi etubulidde nti abafudde babadde baliko olukwe olw'okubba banka mu kibuga abaana mugendanga magere nga ntambula went omusajja najja nalabula omusajja gwe bakubye esasi ngali okumpi ne boda aliwo ne boda kati wage namutuukako namugamba bwe yale wansi omusajja naye yala wansi owulira kina wansi namugamba ntuluulira omusajja namutululira omusajja akwase episu nagijayo namukuba amasasi asatu owulira olumala nagamba abantu ikizoke namala natambula abadde byambalo bya poliisi oba tosala namuge simulabye nakulungi ne feesi kati yabadde mulaya naye nga tetumulabye feesi owulidde ndabye bamukubye nga ndaba neza laba amukubye ng'akute boda n'ayambuka eno kona house kwe kukuba bano abasatu ajide ku piki n'atupakinga mangu ate wagenza oletawo nakikanga 2 niwabaako omulala amuviirako emabega n'amukwata n'amugamba weebake wansi owulira okitegeera naye aze okumukwata naye tetumumanyi namugamba weebakawo wansi neyeebaka n'amukubirawo 2 namala n'atambula n'agenda naye tugenda ola mu dakika 2 nga ne wali wansi batiddewo abalala 4 kati oba ekikozi kibadde kyekimu kati omu azze kirabika abadde abala Total segera bintu ng'ebyo webiti kati onoomu ne bamutwala no ku Total kati oli mu kujja nga ayagala kujjawo bisulumuze kati mu kujjawo bisulumuze naye ne bamukwata ne bamutwala bamutese ku kakabanga nakola ki ne bamutwala kati bali abadde eri abo omulala abadde kuki abadde ku boda n'omukyala naye ne bamukuba bale twafunye amawulire muwulire poliisi waliwo ekibinja ky'ababbi bano batera nnyo okuteega nga babaza okufuna amawulire nti waliwo client ya bank nga amaze okugyayo sente mu bank ng'agenda batera nnyo okubateega n'okubabba kati ngeri twafunye amawulire ago nti bano ababbi bajja nanfe ne tuteekateeka abasirikale baffe okubeera mu bulindaala okulaba nti bakola omulimu kati ebaddewo okuwanyinga okukuba amasasi mu ebifo 3 kisooka kibadde ku Total ng'oyingirawo ku Total petrol station ne ku Kasasiro stage ne ku Mawanda road abasirikale baffe ababadde mu kikwekwete ekyo bakoze omulimu gwa ttendo owulidde amawulire amalala agatawooma poliisi kale katugambe abantu abo babadde babbi katugende neyo theory babadde babbi omusanze omutadde wansi omugambye weebake wansi neyeebaka talina kisi nti abadde alina emmundu omaze omwebasa wansi lwaki tomutwala lwaki tomukwata n'omutwala lwaki omukuba amasasi waliwo ekintu ekirala ekiri awo kyenjagala okusogola okukituukako era mmwe mwenna mu poliisi bayinfoma iso semwayi
ng'oyina ky'omanyi ku nsonga eyo inbox me ku +974 33 93 9639 kubanga already namaze ddo okuteekayo empulirizo wansi naye kankyogere ne public ale wano ng'oyina ky'omanyi ekyagenze maaso ku nsonga eyo bagenda bamanyiza ebintu ebyo bagenda kutirimbula abantu nga buli gwe baagala bamusanga ku street ne bamukuba amasasi ne bamuteekako ekintu. Museveni olunaku lumu yagamba bwati bwe yali ajja ye bannange waliwo nakano kambabulire n'ebbanga ly'amaze Lubaga tebalinnyeeyo wawe yalinnyeyo agende akwate omuze ategeeze eggwanga nti nagenda Lubaga n'endaba Ssegirinya abo bonna bemulaba bali awo abeeserejjanga abasezi kusengejjera bannange abawutu beekaza naye baneekana akawutu keekaza era abawutu beekaza naye bannange ono omuwutu yeekaza abawutu mwekaza naye broadly speaking, the difference is on whether we are going to hold soon, if not tomorrow. broadly speaking, the difference is on whether we are going to hold fellows who committed crimes in the past accountable for their crimes, or whether we should condone this crime. I think that's why the other side is scared of some of these points. Scared of an agreement. If you do not sign the agreement, will it be all-out war? Well, of course, the war is on. The war is going on. So if the agreement is not signed, the war will go on until it is concluded by military means. You see, journalists are really a sensation. All-out war. What's the difference between what is happening now and all-out war? Because it's now all-out war. You see, all these things brothers depend mainly on intentions and partly on mechanisms provided for in the agreement. If the intentions are good and the principles of the peace agreement are good and the mechanisms are good, then the peace treaty can hold. bali Nairobi nga basayininga endagaano mu myaka egy'ekinaana mu etaano. Waliwo ebigambo Museveni bye yayogera ku kitta abantu ekyalenga Uganda yenjagala biveeyo mbimujjukize wano. The world to understand this. The people of Uganda, the population, did not start violence. Ngabo kiri kati. I was an intellectual. Why did I become a soldier? I became a soldier to defend myself and my people against state-inspired violence. Even me, I was a border rider. I was not a soldier. I came to defend my people. People were killed in 1964. Kasini kebi nyola. Our people were killed in 1966. Our people were killed in 1969. Yeah. Amin killed our people from 1971 to 1979. Milton Obote killed our people from 1981 to 1985. And the military council has been killing our people even recently. Military council, oyo ye yali omumyuka wa military council. Oyo ye yali vice wa Muwanga. Rebel forces in Uganda are taking most of the capital. Kati gwesebo, I was a rider, a border rider. Nange bino sabirimu ebya politics. Kyagulanyi yali muyimbi. Ono ali wano yali Kadaama. Kye kyamuleeta okubeera. Mwalabye abaana abawala mu bafutu soldiers. Mukyatenda Sauda Madada wali abawala. Omuwala akyusa eriiso bw'ati nageza okulaba ng'omupoliisi adduka n'emmundu ne ngamba omuwala yatunde ng'alinga John Lembo. Nalabye poliisi bw'edduka mu maaso g'abawala abo abawala si bye baaliko. Because Ugandans battiddwa okuva eyo yonna gy'oyogedde ate nabo go balyobatta n'otuuka ne mu buyinza ne batirimbulwa okusinga bwe baatirimbulwa ku Obote n'Amini oyagala era nsigale nga ndi wa boda. I was an intellectual in border. I was a border expert rider. I was a border rider. Buli munna Uganda va ku bye waliko tusooke gwanga Museveni yagamba yali tabiriiko.
That is how I came with Soldier. Mbune Soldier. Oba kogira kati amwe Soldier. Soldier. Buli munna Uganda wenna woli. Va ku byoliko byonna ojje tusoke tununule eggwanga Uganda. Kubanga abantu baffe batirimbulwa wateko okubeerawo asituka. Mutima batiisambu waliwo omuntu omwa gundi ampereza message ngulukaba. Bambi pastor, bambi yogera ni mama ebeni nafande katongole bakuleke. Bambi bakuleke. Naye bagambe bagume. Naye atoli ya kisusiza agambye. Bambi tebatukola ebyo bya mama gundi bya mama segirinya. Baba gambi ngenda kufa. Naye mwezi ngaze nabadde segirinya nabadde nja kuva mu sanda nzikirire wansi Kasaawe mbagobe yo gundi mbalete wanonzire mu sanda nebaki sesagala kusirusiwa nandi bakoze nandi kutechiboko nemba jaye likasaawe nembaleta wano nembi kule sanda nebaka ne muntu wala mwe muwulire tewabawo omuntu akutiisa ku kyegwanga. Ekintu kyokka kyosobola okuwa Uganda nga bwofuna olunaku n'ogula ebintu n'oddayo eka ewammwe ng'ogenze okulaba ku taata wo ne maama wo ne basanyuka. Ekintu kye tusobola okuwa Uganda ne tusanyuka kwe kwewaayo okugifiiririra abafa ne bafa abawona ne bawona. Isiku omulembe gwaffe gwe gugezezzaako okukitulaga nti okwewaayo kya busiru. Munsi yonna bahiro bonna waliwo n'olunaku baluyita Heroes Day genda olusomeko obuuza olwo olunaku lwaki ekyebbeeyi kyo wulira Yesu olumu yali asomesa nga asomesa Facebook nno mulabika muwumye. Yesu yagamba waliwo omusaayi oguyiika ne gusigala nga gukyayogera. Bayibuli gamba omusaayi gwa Abel gukyayogera. N'abagesera ava kutwa dressinga kati. N'abagesera ava kuyogera kati. N'abagesera yafa mulamu. Nsereka atanafa mufu okusinga n'abagesera. Munsi yonna emirembe gyonna egize gibaawo mu Bayibuli mu bajjajjaffe mu byafaayo omuntu ekirabo ky'oyinza okuwa eggwanga kuwaayo obulamu bwo. Bw'owona n'owona bw'ofa n'ofa. Ako ke kasukali k'osobola okuwa Uganda kye bayita maama Uganda. Ako ke kasukali k'osobola okugula n'okamutwalira n'akanywa. Omulembe gwaffe gwe mulembe gwe balaga nti okuwaayo obulamu ku lw'eggwanga kya busiru. Waliwo ebintu bye batuyingizaamu. Ba Museveni baatuleetera siyole y'okusaba okusabiriza ne bakulaga nti tosobola kukola n'ofuna okujjako luseke nnyamunyamu. Buli kantu ne kaba kakusabiriza ne babiteeka ne mu makanisa era gavumenti tubasaba bw'ogenda mu makanisa ekanisa omusumba gumubadde mulowooza mbu ali ne Katonda bannange tubasaba ne bakituleetamu nti omuntu tosobola kukola bintu okujjako ng'osabye ne bitukwata n'osanga omuntu ngenda kusakira abantu bange nti nekyojja mu gavumenti olina kuba ng'osabye kisabe nga weegayiridde ng'ofukamidde nga n'ekikyo bakikusa okisaba busabi. Babikola babigenderedde nga bwe batujjamu ekyokulwanira eggwanga. Maama Uganda kasukaali ke yeetaaga kwe kuwaayo obulamu bwo ku lulwe. Abo boolaba abatujoga bajjeno Katumba jeno nganga bawaayo obulamu kye kibayisa bajjeno. Katumba wamala alina banne be yasoma nabo be yakula nabo ku kyalo lwaki si bajjeno batyo okuwaayo obulamu ewa maama Uganda lwe yali ebeetaaga. Bawaayo obulamu. Tugenda mu by-election z'ekawempe weeks 3 okuva kati. By-election y'ekawempe jjeko Museveni nkiddamu tulina weeks 3 okujjako Museveni bwe tuba ddala nga tumukooye. His Excellency Kyagulanyi Bukyanga abaawo lwe yatandika ebyobufuzi bamukugira okuyingira Kampala era district eyina ennyonta ya Kyagulanyi ye district ye Kampala temulabangako. Kampala talabangako ku Kyagulanyi sentamu. Kati olwaleero ayina okubeera mu kawempe wonna waayagalidde mu weeks zino 3.
bannayuganda bwe tuba tukooye Museveni weeks